Ekiro ssaawa nga 4 anafunye essimu ng'eva wa lawyer waffe Anthony Wameri ng'atutegeeza nti commissioner wa URA Uganda Revenue Authority yamukubidde essimu n'amutegeeza nti Museveni yalagidde nti banzirize emmotoka yange era n'amutegeeza nti emmotoka yaffe bagikime olwaleero. Naye kinajjukirwa nti emmotoka eyo mu kugiwamba bagiwamba mu bumenyi bw'amateeka. Tewali tteeka lye twali tumenye, twasasula emisolo gyonna nga URA egigereka, emmotoka ne bagyekebejja, Interpol nga yagyekebejja, twasasula emisolo mu mateeka ne tugiyingiza wano mu mateeka. Era bwe baali bagiwamba mu bumenyi bw'amateeka. Naye nga bwe mumanyi emmotoka zonna ziyingira ne zibeeroke, naye bwe bamanya nti ya Kyagulanyi ne bagiwamba. So ne mu kugitudiza tebalina tteeka lye basonzeeko. Bagambye Museveni atulagidde ne tugibadize. So ekyo njagala kirage bannayuganda bonna nti ebitongole byaffe byonna tebyemaliridde, tebigoberera amateeka wabula bikola ekyo Museveni kyabiragidde. Bw'agamba nti kati ono asse ng'assa, bw'agamba ono afe ng'afa, asobola n'okugamba nti kati ennyumba yo tekyaliyo bagikuggyeko, ti kati neeroweza bagikuddize. Ebweno bwe bwannakyemalira bwe tugezaako okulwanyisa. Emmotoka yange baginziriza nenze si kyamaanyi kubanga ebadde yange. Museveni si yagingulira, abantu bwe bagingulira ne tusasula n'omusolo mu mateeka. Tulina n'endowooza nti babadde bagezaako tudaivatinga oba tujja ku mulamwa, kubanga olwaleero lwennyini babadde balina okuta bannaffe ba Nubian Lee, ba Eddy Mutwe, ba Magic, naye ekkooti endala zonna zitudde ne tewali kye batugambye, tewali na tteeka lye basonzeeko, bannaffe ne babakumira mu kkomera gye babasibidde okusuuka emyezi 5 nga tebalina musango gwonna. So ekyo kirage ensi Uganda wa weyimiridde, tetambulira ku ntoli za muntu omu, tetambulira ku mateeka. Emmotoka tewaali nsonga n'emu lwaki baali bagiwamba, kubanga nga bwe mbatotoledde titwasasula emisolo gyonna gye baatugerekera. Tewaali nsonga n'emu lwaki bawamba emmotoka eno. Ne bagiwamba oba oli awo baali baagala kuntuusaako bulabe. Era ne Museveni okulagira emmotoka yange baginzirize, ekyo kikulaga nti omuntu y'omu yalagira emmotoka zaffe ne baziwamba mu Arua. Twagenda mu kkooti, ekkooti neeragira batuddize ebintu byaffe byonna bye bawambira mu Arua nga kwe kuli n'emmotoka. Naye emmotoka zange 2 okuli Tundra ne Land Cruiser zikyali eyo. Kkooti yalagira bazituddize ne baagana ozituddiza. Oba oli awo bagezaako okutunyigiriza kulowooza nti tujja kugonda twogere ne Museveni. Oba oli awo batuddize emmotoka yaffe kuba kinajjukirwa nti yes batuwandikidde ebbaluwa ne batutegeeza nti bakyatubanja emisolo ja milioni 337. Ne neebuuza nti bwe baba bammanja omusolo nga ddala saasasula musolo, lwaki banziriza emmotoka yange? Kubanga singa babadde bammanja nga saasasula musolo, emmotoka tebandigimpadde. Naye kati okuginziriza kiraga nti nabo baswavu, kiraga nti nabo bakimanyi nti twasasula omusolo. Naye era nga bwe mbagambye nti ebya Uganda tebikyagoberera amateeka, wabula Museveni kyayagala ekyo kye kikola. Emmotoka eno yayingira mu mateeka, twagikiriyalinga mu mateeka. Okugiwamba baali bagezaako okutunafuya era okugituddiza naye ne balekawo obukwakulizo nti Museveni agambye bagikuddize naye ate tukyakubanja omusolo. Kikulaga nti balinga abagezaako okutukkakanya, balinga abagezaako okugamba nti bwe siiyogere naye oba bwe siikole bye baagala nga bajja bagiwamba. Era ekyongera okulaga nti n'okusiba bannaffe okutuuka ku kino ekiseera balinga abagezaako okutugonza bagambe nti bwe mutayogera naye tetujja batta. Ebyo byonna bya bumenyi bw'amateeka kuba Museveni si ge mateeka. Tulina amateeka agatufuga, amateeka agafuga ebitongole byonna nga mutadde n'ekitongole ky'omusolo, era amateeka ago ge tulina okugoberera kuba ne Museveni yennyini ali wansi w'amateeka ago. Munnange okwemulugunya wano e Uganda n'obutemulugunya bifaanagana. Toyinza kuŋŋamba nti ntwale ba revenue mu kkooti olw'okututaataganya ebbanga lyonna, nandibadde nabatwala mu kkooti singa zikola olw'okutemula abantu baffe, olw'okutta
Kyeyune olw'okutta Rita olw'okutta Franka twandibadde twabatwala dda mu komera twandibadde twabatwala dda mu kooti maze okutegeeza nti ekooti yalagira nti batuddize emmotoka zaffe okuli Tundra ne Land Cruiser eziri mu Arua naye paka kati bakyazigaanidde. So tetulina ssuubi nnyo mu kuwawaabira Museveni oba abasajja be oba ebitongole ebikuuma ddembe. Abantu be bamu be baatemula abantu abasukka mu 100 mu mwezi gwa Novemba omwaka oguwedde byalagiddwa wano ku BBS n'ensi yonna ekimanyi, naye obumenyi bw'amateeka obufaanana bwe butyo bukyagenda mu maaso mu nsi paka nga tumaze okujjako nakyemalira. Omuntu wa wansi ayinza okubuuza nti emmotoka eyo eri seefu oba tebadde mu mikono gyo bbanga lyonna ate nga mumanyi enkola ya gavumenti nti eri seefu ku sayidi yo era gw'okirowoozaako ki? Sisobola kugamba nti emmotoka eyo eri seefu era sigenda gikozesa sigenda gituulamu paka ng'emaze okwekebejjebwa. Otherwise simanyi ki kye bagikoze, simanyi nsonga lwaki baali bagitutte, simanyi nsonga lwaki babadde naye ebbanga lyonna era simanyi ki kye bagitaddemu, so sisobola kwetantala kugikozesa nga tennaba kwekebejjebwa. Emmotoka y'emu ku abantu baajogerako bingi ebintu ebirigirimu nga amata efulumya amata bwekulengera n'egamba biki osuubira ebintu bino tebabiggyemu mu mmotoka. Well, tennaba kwekebejjebwa. Ekituufu kyo emmotoka eyo yakabi nnyo era neebaza Abannayuganda abaagingulira yo yakabi nnyo naye simanyi ki kye bagikoze, simanyi ki kye baggyemu, simanyi ki kye bataddemu. Kijja kwetaagisa tufune abakugu bamale ogyekebejja then tulyoke tutegeeze ensi kye tusanzeemu oba kye tuzuddemu. Ayogera naye ogundi ayogera naye mmwe mukyakalubi buzibu ki obuliwo okolagana ne gavumenti eno? Mwami Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa Bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwami Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa, talina kyatugamba ensonga lwaki tetulina bizinesi yetwogera naye. Twandiyogedde naye byonna tubyogera wano mu maaso g'abantu kuba bakama baffe be Bannayuganda si ye Museveni. Abantu bo be baakwata baataako 17 abalala baali balina okutta mu kooti. Kiki ekyaliwo? Bali ku misango ki? Bali ku fayiro ndala from this one oba bali ku fayiro emu? Kabadi ki akali awo okutaako 17 ate bano ne babeera nga bakyabakutte? Ebyo ebibuuzo ebisinga byandibadde bibuuzibwa Mwami Guti, byandibadde bibuuzibwa Mwami Museveni kuba yakutte Bannayuganda bano nga naye akimanyi nti tebalina musango. Naye ku sayidi eyaffe tulowooza nti agezaako kutunafuya, agezaako kutunyigiriza, kutugonza tukkirize effuga bbiirye naye nga tetujja kikkiriza. Kuno kwe kumu kunyigiriza okw'amaanyi ng'oggyeko bannaffe abali mu makomera abali ekitalya ne mu zi safe house endala. Muganda waffe gwe bayita Machete bamubuzaawo taddangamu kulabika. Muganda waffe gwe bayita Kalanzi bamubuzaawo taddangamu kulabika. Muganda waffe gwe bayita Segujja bamubuzaawo taddangamu kulabika. Ne Bannayuganda bangi nnyo abalala abasangibwa nga batemuddwa ne basuulibwawo. So y'embeera gye tukyayitamu olunaku lwa leero. Bino byonna bikolebwa okutunyigiriza. Tetulina musango naye buli nakyemalira yina bw'atya abantu akola buli kya bumenyi bw'amateeka okulaba nga bamalamu amaanyi. Abawagizi ba Pulezidenti Museveni baavayo ne bagamba emmotoka kyali kirabu kulu obeezi talina amagezi newala nnyo ezuwa obudde bwange. Okiwulidde bulungi? Genda kukibuuza ndowooza tumaze Away from this nga tugezeeko mu entertainment kuba oli muyimbi akafulumya n'akayimba akatego akakafulumya naye tulaba ebiri mu ggwanga abayimbi reggae industry bongera kugisiba busibi. Mbadde njagala what's your say? Well, abayimbi tumaze ebbanga nga kitwala nti abayimbi omuntu okuba omuyiyi aba mugezi nnyo era n'abo abadde tebannagulawo maaso embeera gye tuyitamu ndowooza ebagudde amaaso. Kansubire banagenda maaso ne bagula amaaso
ne bamanya nti abantu be batya ate bo babatya nnyo ensonga lwaki babakola ebyo ebintu byonna teri kitusibye mu busibe nga kubeera na katengo tewali kisibye Uganda ku level gyeriko nga kubeera nti ate tulemeddwa okugula amaaso ne tulaba nti kyetulina okutya kwe kutya abantu be batya batutya nnyo betutya be basinga okuba n'akatengo so eddagala lya byonna kwe kugjawo akatengo mwebale nnyo mwebale eddala bali mu diaspora mwattu be basinga okumanya ebigenda maaso tebinaba kuggwa eno mission eggwanga tuli Ntebe mu Ntebe tebinaba kuggwa balaba ensinga bwetambula timwayi Museveni kati yekuba yekka endobo balaba buli ekigenda maaso mu nsi ffe tetugenda kuwummula paka nga tufunye eddembe lyaffe kubanga bwe tugamba nti no tuwummule kati tubanga bawummudde batanatuuka bannayuganda bagenda maaso n'okutulugunyizibwa n'okuttibwa n'okuwambibwa so tukyagenda maaso n'okulwanira eddembe lyaffe era njagala obbakakasa nti tetugenda kuwummula paka nga nakyemalira lazima tumaze okumujja mu ntebe yaffe yeyekyangiramu mwebale nnyo mwebalire ddala kimu kyokka abayimbi bangi bakyusizza abavudde mu kuyimba twalaba Nubian Lee abayimbi bangi I would really suggest that we focus on this. Tujja kufuna another interview. Kyobasibirira bagenze mu parliament abanuupa. Munnange bwe njagala nnyo okwogera ku bannayuganda bonna. Weewaawo ndi muyimbi, tulinamu abayimbi naye tulina ne bannamawulire okugeza. Lwaki nfokasinga ku bayimbi bokka nga munnamawulire bunnammwe gwe bayita Richard Kalema asibiddwa ekitali akati emyezi 5 nga talina musango. Lwaki nfokasinga ku bayimbi bokka nga baba nekolera jange ba boda abavubuka ba boda nga Machete bamuwamba tannaba kuddamu kulabika ne bannayuganda bonna abalala. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ebituuka ku bayimbi, bituuka ku balimi, bituuka ku basomesa, bituuka ku basawo. So tewali ali safe, tewali alina ddembe lye. Ffenna tufaanagana tuli mu buzibu bwe bumu paka nga tumaze okukyusa embeera buli omu asobole okweyagalira mu nsi ye nga mwotadde n'abayimbi. Akasembera ddala tu describing leke emmotoka eyo ebyenkizo ebirimu ebyo jja bibuuza Ssegirinya. Ssegirinya kyogamba yabimanyi. Thank you. Ojja bibuuza Honorable Ssegirinya ajja kunnyonnyola. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange.